Eweze which number buchurch for awasimibwa zaabu ku kyalo Mabuka mu district y'e Namayingo kiziika abantu 12 abaali basima zaabu era mu bwangu obw'ekitalo poliisi ngeri wamu n'abatuuze basobola okutaasako abantu 4 wabula omu n'aggyibwayo nga mufu olwo ne wasigalayo abalala 8 okusinziira ku Cephas Wanjala atwala ebyobugagga eby'omu ttaka mu buvanjuba bwa Uganda mu poliisi annyonnyodde enjega eno kwe yava. Those who sneaked and entered the pits were trapped and the soil collapsed and they were buried. Wanjala agamba nti abatuuze ku kyalo kino bakoze butaweera okutaasa bannaabwe be baali bawulira nga boogerera wansi mu ttaka era mu kusima ennyo baazuulako 4 abalala. Those miners continued working tirelessly, digging up down those pits to rescue others who were still also talking and they were crying for help. They managed to rescue another 4 at around the 2 p.m. on Sunday. Wabula bano bagamba nti wansi eyo wakyaliyo bannaabwe abalala 2 kyokka nga kiteeberezebwa nti z'embuyaga kaakano ezikaza engoye. We have done everything possible as Mineral Police and the well-wishers who gave us 2 excavators. We try to excavate the soil and ensure that we recover those bodies. But as per the information, additional information we got, there might be about another 2 bodies which are in the pit, trapped. Bo abatuuze bagamba nti gavumenti esusse okubaliisa akakanja nga we batuuse tebakyasobola kwebeezaawo kubanga wasimibwa zaabu n'ennyanja ze baali bavubamu byonna byaggalwa. Abaana ne balimwa kuyingira mu biki mu binnya nga bali mu kwebba. Government ebeeko kyekola eweereze communities eziri mu mining zones ne mining areas ebawe areas mwe ba communities mwe zisobola okukola ki okumininga. Ebyaddala ebinya byabaziika ne tusaba buyambi bwonna abamu bulijjo tulajana ku mikutu gyaffe abagigoberera atwagala gavumenti etuyambe mu njeganga zino ezigwa. Abalombe ababadde bakyagezaako okuyiikula ettaka okuggyayo bannaabwe abakyasigaddeyo basabye gavumenti okubayambako. So tusaba gavumenti ne minisitule ya wakisi eziyina obusobozi obusobola okutuyamba ku mbeera eno ziveeyo ne kampuni z'endala eziri okumpimpi ziveeyo n'obusobozi eziyina obusobozi zetuyambe ku baganda baffe kubanga ffe tutuuse we tukola ki we tukoma. Justin Birungi Kayembe ne Gabriel Mukisa, BBS Terefayina, Ageesigika.